Yes, buterevu omulungi ali ku Impact FM Radio Rasama Nyankwaniriza wasibeta sibosibeta nyabonate lunaku lwa balaza ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa 4 mwaka 2022 mugumu. Mujje baliko jimutisako engalo over the weekend Uganda Kampala obudde buli abwe bucho si bunjogovu nnyo naye atengera tebokya nnyo enkuba yakedde kufuda emba Kampala nega subiyenti nabombi arobagifunye okwandosa okwandi balima mbaniza ene program Uganda yogera buli balaza tufunye munange ensonga ezikuza mu week obudde bwa butusoboseza ne tukwata ku nsonga ezenjawulo era nga team television naffe usual suspects we bali bulungi okwandi munange batwongerayo okwandi batubulira tukubaganya birowoozo ku nsonga zonna ezirume eggwanga Uganda alina wejobereeyo nosobola twegattako bu television naffe ku simu zaffe zetunakwa maaso awo nawe n'okubaganya ku birowoozo olw'embeera zonna mu studios bu television naffe atuliza nina munamawulire Moses Wamala munamawulire akola Data TV atengera ku mutimbagano ali n'omukutu gumayidwa nga Uganda eyencha ogwo mukutu si kibina kya byabufuzi sometimes mwizo okukitwala obulala nenidda ogwo mukutu Uganda eyencha tulina mu studios akola ki kasate gwekubira kirungi nate gwekubira naye akimanyi buliza ddala ku bantu Wamala Moses weewaawo abalungi abekumide ku 98.9 Impact FM tekirungi nnyo okubeera nga tukomyewo nate olunaku luno olwaleero okubeera nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Nze muzukulu wa Gabo nga Moses Wamala nga era bakutegeza nkola na Data TV tukole wamu ne mukutu gwa Uganda eyencha ogukuletera ensonga semasonga ziba zigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ne tugenda buziba okuzinnyonnyoka nzikirizo lwaliro natera tugenda kubeera nga twongera okunyonnyoka ensonga ez'enjawulo zigenda mu maaso mu ggwanga yaffe Uganda okwongera okutegera butya butusobola okulitereza era n'omukutu mugugoberere nnyo Uganda eyencha ndabi wano munnanga atandise n'okunoonya notice kasita atandise okulaba nga ebintu biyinza okwemera majayo giyinza okumusukkako naye kirungi nnyo mutuulirize era nsaba program etambule bulungi. Okay, muterevu wiki ebadde etya? Week tebadde mbi of course naye era nga ebigenda mu maaso mu ggwanga bwe tubiraba ensonga ey'amafuta olwaleero njagala bannayuganda kibannyonnyola obulungi obuzibu webuva ndowooza yemu ku ezo esinze okwogeza bannayuganda obwama mu sabbiti gye tukubye amabega ndowooza n'amazaalibwa gano aga baffe kyukyulukoma nanta wetwaga enkaaga mu omukaaga egy'obuto kyekimu actually kyekibadde ku top ekibadde surroundings emitima gy'abannansi bangi nnyo okusingira ddala Obuganda naye kasita statement yavuddeyo eri Kingdom ne tutegeezebwa ekiri ku maaso moji twakakasiddwa nti ala John yatawaanya baffe lukoma nantawetwa nekikakanyako ndowooza kwa abadde beebuuza ebingi nti kiki ekimuluma ebimu ndowooza byendaba ebisaanikidde sabbiti gye tukubya amabega tuyanzege oyo mwana Moses munamawulire munafatuliriza ate ngera munoonyereza era mu studio munafatuliriza tulina omukugu mu byokwerinda ono ye BK oba Grace Bukenya tuline mu studio tubeera naye olw'ensonga nti no ebintu bino bitukola ebisinga obungi ennyo bibeeramu oba byekuusa ku byokwerinda sasa okulabako sebo mbuuza kubatuuliza abali ku Impact FM bannaffe mwenna abali eyo abatuuliriza ku Impact FM Mukama Katonda bawo omukisa ate era mbakulisaayo yonna na byonna bye mukoze olwaleero nembeebaza na buli kimu kyonna ekitambudde obulungi abafiiriddwako abaabwe tujja kubasaasira Mukama Katonda yatuwa era yatujjako. Okay, wiki okutambulidde etya? Wiki tebadde mbi neera nga bw'omanya ebya Uganda ebyatuuka abantu nze nkigamba buli kimu babeera mu tukita politicking buli kimu babeerawo boogera kino boogera ebintu ebitakwatagana n'ebiringa bwe bitu naye ng'ate ekyo mutanda okubeera nti mukosefu nakyo ebadde nsonga nkulu nnyo lwakuba nti bekikwatako bakozi kibateekeddwa okukola awo wenyini weyanjula njagaba na Uganda obatangazeemu engeri oli mu bya security basically abakungu betuyita ba VIP nga ne kabaka mu mutwalidde balina kwandolingibwa batya mu nsonga bwe ziti. Nze ndakusooka okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda omwami Peter Mayiga
engeri gyakutemu ensonga eno bwetu bwe ino okukwatibwa exactly bwetu bwe mu VIP protection bayina ebintu basomesa botuuka olwo basoma nti the darkest corners of a principle kugamba kitegeeza ebintu byotayina kusamwasamwa principle yabeera VIP kati katugeze kabaka wali ali mu kiti kya principle principle wabanga awumuddeko nga yebase kiba kyakyama principle wabanga asibiddwa bakitwala nga kyakyama zizo darkest corners principle wabanga mulwadde ebeera biba byakyama principle wabanga anatambula emirundi egisinga okujjako abali mu inner circle bebamanyako naye eriffe abakopi bannakunkunyedda era kyobuda n'olugero berugwa nakunkunyedda bamuyita kuziraga okuziraga mu Luganda ejje emikolo gikolwa ku mulambo nakunkunyedda tebakuyitanga n'omuntu mulwadde tebakutegeeza ko nti oba munange wuuna afa nedda bakuyita kuziraga waliko omukolo gwe basembayo okukola ku mulambo obasako ebinyirikisi kibamu okuzira nti nakunkunyedda bamuyita kakati nze nja kuddeyo mukiri nti nja kwebaza nnyo detail ya kabaka nga ekulemberwa omukulu Katikkiro nja kwebaza nnyo abasawo nja kwebaza nnyo maama Najinda nja kwebaza nnyo by the way abantu abadatuzo nti simanyi basonde sente simanyi banne njagala okutegeeza ensi Uganda nti Buganda mu Africa ye government eri organized ngeriko ababaka ba ministers abatapangisa eriko bagagga berere eriko ba ministers n'ababaka abayivu kati abantu bwe batu babanga bagagga tenga bayivu sirowooza nti bayinza okulemererwa okulabirira owekitiibwa kabaka tebasobola n'omulundi n'ogumu kati n'olwekyo nze ntwala omukisa guno okutegeeza Obuganda oba Uganda at large nti ekyakoleddwa Katikkiro ebintu bya kabaka tebisamwasamwa olumbe oluluma omuntu nawe mwennyini olumbe olukuluma that's your private life waliwo ebintu byotulina okumanya njakulaga kati kaba president wa North Korea yamala mu kkoma emyezi 2 ne bakola n'emikolo naye naddengulu bwedengulu tebagamba ko tubakomera abantu wadde na mulwadde nedda asembi okufa president waffe Magufuli wano okufa bannakunkunyedda twakimanya nga almost waisewo n'ennaku kati abali eyo tuyina level mwe tumanyira batukana mu VIP protection abantu balina emitendera ko bamanyira kati gwali eyo omukopi nga oyumba bambi ozo kubanga okikola olw'obwagazi bwolina naye atenze ekirabe kibaddemu politics kibaddemu okujanjawaza nga abantu amu bakikola mu ngeri atayinza okwetawo engeri y'okutabangula embeera eyo byokwerinda naye nga abakungu balina okutegeeza nti ekintu kiriba kiti ku level bweti buli omu alina okumanyira ku level koyina okumanyira naye nga nze ndabira dda nti oluluma owekitiibwa oluma kabaka waffe amanyi bulungi nnyo nti abasawo bakoze ekisoboka era ali bulungi era watuuse nze ndabira dda nti ajja kuba bulungi nnyo nnyini ddala nza okubaako ekizibu abantu abala ne betta abala ne betuka abala ne bafa abala ne bakutuka bukutusi kati bw'oba ogenda okwogera ekiseera ekyo wabeerawo protocol lukiiko lutuula high command etuula ne bamanya nti tiye kati ani agenda okwogera bw'aba afudde nti ye ne bakola enteekateeka bwekuba nga kufa ne bakola ne bamanya n'olwokuziika ne bamanya kati ne bafuna n'olunaku nti olunaku luno nti olw'emmande abantu babangi nnyo mu kibuga tulanga essande kati byebyo nti bagoberera enkola abakopi oba abalabe kikwatako abatali nnyo banke bakumwanjo nnyo nti kiyita mu nkiiko kiyita mu commands ez'enjawulo okutuuka ng'omuntu owa wansi lw'omanya wabeerawo enkola wabeera egobererwa so si nti anti kakati nti ye ono kayogere noli kayogere oba ono kaveyo Katikkiro nze kakasa abatulaba kati nga ku kya kabaka Katikkiro ate byabadde ayogera byabadde bisensuddwa siye wabula olukiiko ate oluliko abakenkufu kubanga nze kyemanyi mu lukiiko omuntu
aliko omunafu ennyo mu bitabo ayinza okuba nga alina bachelor naye kuliko ba doctors berere ku lukiiko lw'Emmengo awo omunafu aliko ayinza okuba nga alina bwezi bachelor. Kakati olukiiko lwasensudde olumba oluluma omutanda abasawo ne batuula buli omu n'atuula ne balusensula ne bafuna n'ekigambo oba obulwadde obutuufu obw'okubuulira ffe bannakunkunye dda kubanga ffe tujja kujja mu kuziraga batuyita mu kuziraga. Kati olwekyo toyiwaawo nnyo mubiri wekkiririze mu ggwanga lyo kkiririza mu nsi yo emitendera gye bayiseemu okututegeeza nkakasa jejo emituufu abakuba president era high command etuula cabinet netuula oluvannyuma bwekya kitakisizamu ne bannaddiini ne batuula ne bavaayo n'eddoboozi ki limu nga enkola tejja kusasamaza tejja kuweewuula okitegeera waliwo n'ennyimba ezimu nga tebajja kugamba nti kino kyekiruma omuntu naye nga balina okukiteeka mu linnya eddala ettuufu oba erinnya kwegamba eriri awo eritasasamaza. Naye nga nze mukulaba okwange Mengo wow mu Africa ye gavumenti eri well organized n'okusinga central government nga gavumenti ng'ejjolo bya security gavumenti ebeeyina egiramu wa gavumenti kakati gavumenti yeggwe yenze era gavumenti ebadde n'omukono munene nnyo njukira nti olwasooka olumba olwo by the way olumba oluluma kabaka emirundi egisinga abasawo bali abalumanyi obulungi bw'osukka emyezi 8 nga telukubye wansi nga telukusse oba oyise wabi kati tovuga nti ze nebazanyi sebo bano bakise kirogologo bino naye alajerie eri 5 mbi nnyo ezo becoming a cancer nefuka cancer ezo baba tabajimane jinze bulungi no bolaba kabaka nga atambula ngabo yali atambula ngolaba asobola okussa olaba wadde waliwo obuzibu waliwo hardship naye nga ayimiridde atambula nze nebaza abasawo abo era ndabira ddala nti kyetulaga tukola ki tulabayo webali nyo bali ddala bwekere vunye munaffe nena kenjagala mbuuza mu katono ukiriza kubuuza muleka abuuze VIP protection choka ensonga ya VIP protection kyoyogerako simanyi oba oli kuya zetumanyidde ziteekebwawo nga United States the statutes oba ebintu emwe ebigobererwa ekwatagana ne ku health oba eri more of security purposes when it comes to byetulaba protecting omuntu mu convoy n'ebintu bwebito health ejirawo kakati sebo kigendera ddala bakugambye bo defining ekigambo security kitegeeza keeping environment free from threats and hazards hazards bwe bulwadde okitegedde sebo tata kintu kinene nnyo free from threats and hazards yes security kasita environment yebeera nga abantu si balwadde tewali bibamba tewali ntalo tewali ki kakati ekyo sebo automatically omukungu kabaka mukungu nnyo ate kabaka by the way nja kusoko abantu badde banenya ne katikkiro mutamulana kunenya katikkiro butunulya mama affe najinda amanyikiddwa nnyo mu nsino kusinga katikkiro kabaka tayinza kuba nti nga badde bo byogera mbu twayita bunayina bujjanjabi ayina obujjanjabi obumala ekirala mutuuze wa Bungereza ate musirikale government badombuza kiki yafaye nnyo nti mu kusooka ddala mu covid walina okumukkiriza okutambula yali clearance ya government yali supposed by then okugenda Germany mu ddwaliro ly'amagye naye olw'enteekateeka enkolagana ennungi wakati wa Buganda ne central government era oluvannyuma ekintu ekyo ne bagamba akabakikolere Kenya abasawo ne batambula naye nga government ebaddemu n'omukono gw'amaanyi nnyo kati badde bakimanyi nti kabaka ali supposed n'okugenda Germany ne abasawo ne bava Germany ne bajjawwa ate ne wano nyini waliwo addabuuzako nga wayadayogera mbukakati ate tukolewa n'amalwaliro nedda Bill Clinton yalwala omutima n'atambula okuva mu America n'agenda mu Australia Dr. Wafono Muganda yani
yemukolako kiyingi yemukolako mu Australia ne mu America teriyo malwaliro kwegamba tuleme kwegamba twagala ensi yaffe abantu badde boogera kyofuga nti government abantu bateka mu politics mungi twagala ensi yaffe naffe wano tusobola okujjanjaba endwadde endwadde zijjanjabwa atubayira wano tulina ne Katonda nze njoko basenyo Pastor Serwadda bano basajja abatuyisa mu covid ensendala abantu baafa no tebafa enkota y'ettoka yeddakakaaga tuyamaji ngeri ku 14 ninge sale zasingira daze obujulizi bwange mbuwa tusava mu church eno tusava Pastor Serwadda ne banne kati ekyo kyo nga tujjeko bino fe tugamba nti prayers plus planning is equal to success. Tuina abasawo abalungi, tuina abantu abayivu emengo, tuina abasawo abalungi mu Uganda, kati tukako ne bannaddiini. Okay. Kabaka jabwa bulungi. Wamala katono nnyo. Kabaka of course wali tuli mu ensi abadde nga bannamawulire. Je tutambulire eyo. Abantu badde beralikirivu nnyo nnyo. Naye balabye Kabaka nga agemeddwa COVID-19. Reaction y'abantu yabadde etya eyo gye mubeera gye mutambulira musakira amawulire. Wow, kino kyayongedde okulaga nti ddala kituufu kyekimu ku ebyo ebirina okuleetawo hope saako ne confidence mu bantu nti bw'olaba nga abantu abali influential nnyo ab'amaanyi nga nabo bagemeddwa ekimbe kya COVID-19 okuviira ddala abantu ba cabinet kakati n'abantu abali mu zi chiefdoms ba kingdoms so kireetawo confidence era abamu yes bwe balabye nti Masomoja agemeddwa ekimbe kya COVID-19 confidence nedda mu abantu abamu yadde nga alipoota efulumiziddwa ekyalaga nti ddala kituufu compliance oba abantu okwekakasa vaccines no okwetoloola mu ggwanga lyonna ekyali wansi omukutu ogw'amawulire ogumu gwafulumiza ne gulaga nti district ezikyasinze okubeera compliant eza Kampala ne Wakiso however endala nga Kasese n'ebizinga side y'ebizinga district ng'eya Nakapiripirit n'endala bwezityo nti tezinnajjumbira nnyo abantu tebanaba kujjumbira nnyo vaccines neno oba vaccination so ojja kwesanga ekya baffe kyo kimu ku ekyo ekiyinza okuleeta essuubi eri bannansi nti ddala kituufu vaccine eya AstraZeneca erina kituufu eyinza okubeera nga ntuufu yadde nga amawulire getufuna agava mawanga agatali gamu ag'ebweru gaziyimiriza oba suspending bunnambiro olw'ensonga eziri mixed reactions abamu nga baga nti blood clot ebaawo in case abantu bakubiddwa akayisa aka AstraZeneca nga mu South Africa mawanga amalala ne baleeta ne complaints endala however tewali validation oba kikakasa nti ddala kituufu bwe bakubibwa empisa ezo okufa kwabwe kuva ku vaccine eyo but well nzikiza nti ekyakoleddwa kiyinza okuzza emitima gy'abantu abamu yadde nga ku ntandikwa tuyinza okubeera gavumenti enna we yameesingira nti bw'oba olaba essaawa eno nga akawuka kaali kakajja oba virus eri akajja advertisements zaali massive actually mu bwe tuba tukola advertisement oba okulanga olwo kyetuyita massive advertising wegamba abantu si kukibanyiya naye abantu okunnyonnyoka ensonga wetaagisaawo nnyo abantu okutegeera okuyita mu birango naye wetwogera kati graph eraga nti the rate of advertisements in regards to COVID-19 ne press releases ezakolebwanga n'obaka Minister Jane Ruth Aceng yaleetanga kati byaddira ddala wansi omwezi gwere ddala nga Minister Jane Ruth Aceng addressing about even COVID-19 nga ne billboards zetulaba mu Kampala ezaali zijuddeko from the start nga ziriko obulango omu ba COVID-19 na what up to now kukyaliko posters ez'abantu abaali beesimbyewo so I think there is more the government needs to do when it comes to abantu baleetera confidence kuba mazima ne banaalaba because this is about it is a health issue mazima Masomoja ne banaavaayo yeegemye the rate of confidence eyinza obutaba nnyo nga waliwo wetwakisuubirira nti mu February March omwaka oguwedde March lwennyini abantu baali very confident nti kituufu virus weeri era restrictions bwe zajja eza lockdown buli omu n'acomplyinga naye bwe tugenda nga gavumenti ezze emesinga up baministers bamesinga up at the end n'essaawa eno ekikakasa nti ekibiina ekiri mu bukulembeze bwe kyatandika okulaba nga nabo bennyini ate abali mu kibiina be bajeemera ebiragiro kakati essaawa eno
omuntu yebuza n'okwebuza nti ddala kituufu eno vaccine gye babakuba ye AstraZeneca kwatubulira abantu bagamba nti twagala tulabe n'akacupa mwaba mawulire mukakwate ddala bulungi nnyo so laba there is lack of confidence mu bantu baffe so government ndoze kyino kirongoosa mu kulaba nti abantu bano essuubi eribaleetera bakakase nti ddala kituufu kuba ne boona kuba mune his excellence eddagala yakugamba dda address emuzi yasembayo kukola nti yali aceka enneenya alabe oba agenda ku vaccine eya Russia oba eya China so akati antu bayinza beera sure nti obeno bakubibwa oba nabo gye bakuba so that rate of confidence this time round eri wasi ate akasemera ddala olaba nti olaba nti government eno nga ddala kituufu mistrust weeri nga wena minister kati General Thacheng moral authority yakka bwavayo nakugamba nti banne mugobere restrictions za COVID-19 omuntu wajjukira nga gwa badde akyogera kate ne bakulanga mask eri wansi oli mu bantu nkuyanja so ebyo nebina confidence but well at the end of it all ddala kituufu obulamu buba bwa muntu era bwobeera nga weekakasa osobola okubeera nga gwe kennyini omuntu nawe tekigano kola due diligence naye nga ate ennyonyi enkulu kati president wavayo nakutegeeza nti sijja nze kupapa AstraZeneca nti gwe togobera mawulire of owulira buwuliriza bikawulira buwuliriza tawuliriza kubanga obwana wamala ayogedde ku nsonga kino gavumenti erina okuvaayo eberengera kyekola akunaku lwokutaano president Museveni yali ekyankwanzi nga yogekeri eggwanga ku nsonga za COVID-19 ebimuko byayogera okuba nti nno tuwetaasa COVID kusigazawo kafyu tuli mu security of course tugenda ku bintu bya security oli mpugumu ebyo then tubigattamu nebya that is nebya COVID-19 olaba nti nno ddala okendeza COVID-19 okwata saatagira kafyu asigalewo ddala kafyu oba mulina kyembalanga mu basecurity kakati nze situnulira Uganda ate situnulira Uganda eya leero ate sijja kulaba Uganda eyencha nenze nzirirayo ddala emabega ekigambo kino ekya karantini tekisoose ku mulembe gwa Museveni kyaliwo kuva dda olumu kibeera mu bisolo tuba tukiwulira nnyo mu bisolo nti ente z'egindi ziriko karantini tezitambula kukola ki kudda eno kati ekigambo kye bayita kafyu akiyambye nnyo waliwo lipooti yafulumye eya sirimu nga bagamba nti omwaka oguwedde abafunye obulwadde nambe badde wansi nnyo naye kyebajja ekisinzo okuyamba ennyo kyebatunudde bite nti entaataganya mu ntambula y'abantu okuvaano n'okudda wali kyayamba nnyo abatamiivu babadde tebakyazunga kiro bamalaaya tebakyazunga kiro abenzi waliwo abenzi ng'oli mufumbo naye nga mwenzi leero ali masakali ebintu ebikola bwe tebitambula kiro bani abafulumiza report katonyo mukulu bikenyamba bani abafulumiza report mukulu Grace Kenya bani UNAIDS World Health Organization yoba Minister of Health ya Uganda kakati mbadde mkyagenda mu maaso ekigambo kya kafyu kino kiyamba era kyeliminatinga ezimu ku measures ezikozesebwa ennyo mu kweliminatinga ensaasaanya y'ebirwadde by'ekikabwe ebityo olumu zikozesebwa ne mu ntalo kafyu okublockinga information okuva mu kifo kino okudda mu kiri oba omulaba okutambula bwati okuva mu okudda mu kati mu kino lubadde lutalo olw'ensonga nti lubadde mu okufa ate jjukira omuntu omulwadde bw'abanga atambudde n'ava e Masaka n'atabeerako limiti nadda ekyotera n'ava ekyotera nadda Malaba n'ava Malaba n'agenda e Kotido kakati ensaasaanya y'obulwadde obwo ebeera nga egenze waggulu ekirala kiri kintu kye nakugambye nti kigwa mu threats naye osobola tuyamba n'otunyonyolera ddala nti oba ogambye nti n'omulwadde oba kafyu eyambako omulwadde okuva e Kapchorwa n'ajja e Kampala eyambako kweliminating ensaasaanya entambula y'obulwadde kati waba atambudde emisana uliriza okutambula kw'emisana bagamba atambula emisana akola ki aganirwa naye omuntu atambula ekiro kati bino ebintu by'ekiro bino mujja okusanga nga abantu mu mmotoka babatikka kabindo ebintu by'ekiro bino mujja okusanga nti abantu abatali supposed kutambula nga abalwadde mu bagendo batambuliza
okitegeera kama ebiyita ekiro emirundi egisinga bibaamu embeera eyitira etali ya bulijjo kati kiyambako nnyo okukola accountability n'abakuumaddembe ne ministry y'ebyobulamu ne bekikwatako nti embeera bweti nti abantu budde bwe buti bonna baba bali waka waabwe